Eggulu nakinkumuzanyo gw'emmotoka z'empaka Munnayuganda Yasin Nasser yawangudde engule eya Africa Rally Championship ey'omwaka guno. Ono okutuuka ku buwanguzi buno yamalidde mu kifo kyakuna mu mpaka eza Tanzania Rally ezategekeddwa mu kibuga Morogoro nga zawanguddwa munnansi wa Kenya Karen Patel. Yasin Nasser yakungaanyiza obubonero 135 nga munnansi wa Kenya Saman Vura yamalidde mu kifo ekyokubiri n'obubonero 134 nga Yasin Nasser yamusinzeeko akabonero kamu kokka. Finally, the championship title is home. After 22 years, we have it, and we are very proud of it as a team and as a country as well, that we managed to have it. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga ki FMU kiyozaayozeza Yasin Nasser olw'okutuuka ku buwanguzi buno. Raymond Kibira, ssaabawandiisi wa FMU, yagamba obuwanguzi buno butegeeza kinene eri Uganda kuba ebadde emaze emyaka 26 nga tebutuukako. Tukimanyi bulungi nnyo nti emmotoka gy'avuga y'emu ku mmotoka ezisinga okubeera expensive mu ggwanga ne mu Africa. So twagala okulaba nti wiini eno tugifunamu ekyenjawulo, tugikozesa okulobingira abavuzi baffe bonna n'omuzannyo okutwalira awamu. It's not the end. It's part of the journey. Yeah, it's part of the journey. But for all of us as drivers, your dream is to have the Africa Rally Championship title. Kibira agamba bannayuganda bawerako baze bavuganya okuwangula engule eno, era obuwanguzi buno bugenda kuyambako omuzannyo gw'emmotoka z'empaka okwongera okukulaakulana. N'olaba ttiimu y'omupiira bagiyita nga terina kyesinze, olowooza kigenda kutuukawa ku muzannyo ogusinga obuwagizi mu ggwanga okuba nga gulina African Champion. Nze nsuubira nti naffe tutuuse ku lyengedde, tutuuse okutunuulibwa n'eriiso ery'enjawulo, era ndowooza tulina okukozesa opportunity eno okulyanga abalangira. Yasin Nasser ye Munnayuganda owookubiri okuwangula engule eno, ng'eyasooka ye mugenzi Charles Muhanji nga yagiwangula mu mwaka ogwa 1999. Otyo mu byemizannyo